Botsereva abalungi abekomera ku PJ the news anchor. Yes, abasezi banange kawakade kaffe era nga mbanirizaako mu dakiika eno yennyini kubanga ate munange tulaba amawulire ag'olunaku olwaleero butiya bwe gatambudde. Omukyala amanyiddwa nga Grace Kana tukimanyi bulungi nnyo nti yaviiriddwako jjajjaawe era nga tukimanyi bulungi nnyo nti jjajjaawe ono yakola kyamaanyi nnyo kubanga ate amukuza. Yes, munange bwe batyo bagenze maaso kubanga ate bamuziika olunaku olw'eggulo wabula ng'omukyala ono yavuddeyo n'asiima bayimbi banne abasobodde okubanga ate bamubeererawo ne baserebu abagwa mu biti ebyenjawulo. Omu abadde omukulu amanyiddwa nga Kojja Kitonsa William, Henry Mwanje, Bettina Namukasa, Giovanni Luzinda, Jemima Namatovu, Viola Nakitende, Agiswaga, Flash Love n'abalala bangi. Yagambye mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga ate mumubeera wanti muno mukabi ye muno ddala jjajja awummule mirembe. Kyekyaggudde mu bagole b'omu ggwanga lyattu Uganda kikyansobedde banange era nga n'ono naye bambi afiiriddwako bba oluvannyuma lw'ebbanga nga lya mwezi gumu wiiki 3 ng'emikolo gy'embaga gyakaggwa era ng'ono abadde musomesa wa bukedde abadde ateekateeka okubala ne sayansi afudde munange oluvannyuma lw'okubanga ate alinyibwako ekimotoka ky'amazzi ng'atambulira ku ppiki. Ono yabadde amanyiddwa nga Daniel Segirinya era nga abadde musomesa wali eri ku St. Apollo Kaggwa Primary School abadde mutuuze Namagoma. Kitalo nnyo kitalo ddala. Ate ye omusumba okuva wali eri mu Kayima district amanyiddwa nga Pastor Dennis Kintu. Yes, ngono yalabiddwako mu katambi nga wenyula endiga ze kibooko mwana tuwe batyo bagenze mu maaso okubanga ate bamuggulako emisango egiwera ddala 18. Ono yawenyudde endiga ze nakutegeezezza oluvannyuma lw'okubanga ate babuza omuggo gwe ye gwe yatuuma Magic Blessed Stick. Omuggo ogwo olwabuze naga nti sijja kubanga ate ndiringana ki n'abantu balagajjavu bw'atyo n'abagalamira n'abawaata emiggo naye nga egimu ku misango gye bagenze maaso okubanga ate bamuggulako kuliko okukusa n'okubuzaawo abantu okukuba abantu kwosa n'okusiga obusosoze mu bantu. Gye gimu ku egyo emisango gye bagenze maaso okubanga ate bamusomera olunaku olwaleero bamusomedde 18 naye ng'egyo gy'emikulukulu egiringa egirimu. Weewaabwe bannayuganda bakyali bennyamivu nnyo olw'ekikolwa kya poliisi okubanga ate edduka zambwa mu nsonga z'ono omukulu ng'ate mbu waliyo ebintu ebinene ddala poliisi byesaana okubanga ate eteekamu engalo naye nga mwana ttu bigenda mu maaso okubanga ate bibulankanira awo bityo. Naye ng'ate yo tuvuddeyo ye principal omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu omusanyufu byansuso era ng'ono agamba nti awulira essanyu ly'amaanyi n'okubanga ate yaweereddwa ekitiibwa ky'amaanyi okubeera part wali eri mu World Film Festival ey'ensanvu-mu-9 mu Venice, Italy. Okitegeera musanyufu byansuso agamba nti emyaka 5 gyonna gye tubeeredde mu struggle bagenda maaso okubanga ate bakwata ebintu ebyo ebizeebera mu struggle bemuzze mugamba nti bane tuli mu struggle ebibaddewo ebyali mu bululu ekikuba abantu byonna obutambitambi obwo mmwe bwe muzze mukola ki bwe muzze nga mulaba ng'olabako kakiripu katono n'owulira oluusi ennaku n'oleka eri kakati nno ye agamba nti twabikapukyalinga byonna ebyali mu makewwe n'abaana be ne mukyala we byonna nabeera ng'ate abikolamu firimu emu bwet era ng'agamba nti firimu eyo yatwalibwa Italy. Yes, wabula ng'ate kyamusanyusiza nti yalondeddwa mu firimu 20 agasobodde okubeera ng'ate munange zisengejjebwa. Oba ontegeera bulungi ensi zaabaddeyo ensi n'ensi nga buli nsi erese firimu yaayo naye mwana ttu eno yabaddemu ago 20 agasobodde okuba ng'ate galondebwamu era ng'agamba nti munange yatuuseeyo yasanzeyo basita ab'enjawulo yabadde tagisuubira era ng'agamba nti yadde yeerabidde na butya bwe batambula nga basita yatambudde nabo ku red carpet ng'essanyu limutta naye mu byonna asaba nti firimu eno egende wala esobola okuba ng'ate evaayo okulaga amazima ku mbeera eri mu ggwanga lyattu Uganda butya abantu bagenda maaso okuba ng'ate bayisibwamu ensimbi zaabwe ngamba ababi b'omusolo butya bagenda maaso okuba ng'ate bazikozesa okweka ebikyamu byonna ebazi bakola ki bakola mu ggwanga lyattu Uganda era ng'agamba nti eno ssaawa yakulabisa wabula ng'ono abantu bamutegedde mwana tu yasayiniza kye bayita balizi autographs. Washington, a quick photo, please. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much.
Thank you. Thank you. Ah, all right. Sorry. That's great. naye ng'ate ye omukulu amanyirwa nga Dr. Jose Chameleone ye ebyobufuzi bw'atyo yagamba wannyo waawo n'abeera ng'ate akomawo mu nsiike y'omuziki era ng'ono yategeeza nti omwaka ogujja agala kuba nga tatusulamu ki concert nga bwe nakutegeezezza naye ate munaye teyakomyawo yatugambye nti pulaani yo oba ekirowoozo kye yabadde ayagala concert eyo agiteeke wali mu kisaawe Namboole teri yali ataddeyo concert abasinga obungi batera kuteekayo kusaba abasumba yes nga bapasita jingo bakunganyizayo eyo abantu okusaba naye nga concert tennabaayo era nga yateekayo kembaga gye byaggwera tubijjukira bulungi nnyo naye nga ye agamba okulaba okukwenga aweza emyaka 25 concert eyo yandibadde awo naye bw'atyo n'amaani aga nti owaayi kijja kubeera eyo mu future naye nga for now ajja kuba nga ate agiteeka awo Lugogo Cricket Oval yes so nga ate bwe tudda ku mukulu amanyiddwa nga Dongo mwayite Rekman tukimanyi bulungi nnyo nti ono footballer mulamba kaliba abatambuzaawo endiba mpola mpola mu ngeri ya chati naye nga yali yabiwumuzaamuko nadda mu nsiike y'omuziki ne magnet y'omuhabbatine yashayira ng'emusise nnyo bw'atyo n'aba nga ate ajja wano e Uganda okukiwumuzaamuko kakati nno atuganye nti yessaawa adde yatandikire bwe yakoma naye nga ategeezezza nti na music gwakoze ng'agenda kumala emyaka 3 nga talinnya mu studio nga ajjako bujja atolako butozi abere nga atakola ki atufeedinga ffe tulisa amatu mwana tu kakati simanyi oba music yo yafaanana atya ow'emyaka 3 bwe tunatuukira mu myaka 3 nga byayimbye kati bikyamaakinga n'emyaka giri gye tunaabaamu inshallah simanye naye nga ye bw'atyo bw'atutegeezezza addayo mu mupiira naye nga amaze okuba nga ate atuteekerateekera music wa myaka 3 mirambirira ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Tina Fierce tukimanyi bulungi nnyo nti ono tali mu ggwanga lyattu Uganda yes naye ngono naye yavuddeyo ng'essanyu lyalina lyamukiwa gonja munange oluvannyuma lw'okubanga ate darlings agenda mukuba empeta ebyenda bimwetokote ono agenda kuva mu bya misi okitegeera afuuke Mrs. Gundi bw'ati bw'atutegeeza so katumusabire munange era tulinde emikolo gyonna gibiri nga tegitambula taratibu wali eri wonna maridadi sana mwana mulezi amanyiddwa nga Fake for Mike yes tukimanyi bulungi nnyo nti ono ekivulu kyatambula bulungi era nga munange abadde ayina ensegundi ebitundu ebirala awo byafulumafulumamu bw'atyo n'agenda naye nga ku kivulu kye abayimbi bangi bavayo kubanga ate bamulaga oichabatina okukwali ne mwana mulezi amanyiddwa nga Fresh Kid naye teyalutumira mwana wabula nga ate ono yatuusa okusiima kwe eri Fake n'abeera nga ate amwebaza okumuinspiringa n'ayingira ensiike y'omuziki agamba nti abakuba Fake ye ebyokuyimba oba oli awo yandibadde si byaliko naye yalabanga Fake ng'ayimba muli n'awulira ng'ekinyegenyege kimukutte n'awulira nga yeegombye ekiwejjowejjo ekyoyo ne kimusika paka mu nsiike y'omuziki munange so bw'atyo yeebaza Fake byanfutho ate nga ye mwana muwala amanyiddwa nga Martha Mukisa yes tukimanyi bulungi nnyo omukyalo ono yavuddeyo nga asinzira ku Galaxy FM bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate akawaŋŋamula nti munange ye ayina crash kwani ku Fake for Mike era waageza n'amugambirako nti akkiriza bukkiriza nti yes okitegeera omuntu abeerawo munange ng'alina akantu kakamukuba naye ng'oluusi talina waayinza kuyita kafuna oluusi tasobola kwatula naye ng'eyembeera ebaawo so amuyinako kye bayita crash agamba esokera ddala ye muyimbi ayambala wano e Uganda noga nti ddala ono serebu muyimbi ate ne byayimba byebyo ate ne byanspirinze mu music bayitirivu okuzama so ayina ensonga nnyingi lwaki ayagala Fake for Mike naye nga katumusabire ate bwe tuddako ewa mukyala amanyiddwa nga Spice Diana fena tukimanyi bulungi nnyo nti gye buvuddeko awo ye kalakasa munange ng'abanja akake ate nga yakabaja publicly wali ku stage ekintu ekyo abamu tekibasanyusizza oba tekyabasanyusizza naddala bapromota okugeza nga promota amanyiddwa nga Abitexi agamba nti kuno kunyooma kwennyini nakutuyisaamu maaso n'agamba nti Spice okola otya ekintu kifaanako bwe kityo n'obanja muno kwembeera gy'omanyi munange nti music wamuyingidde jo ebintu obimanyi oluusi bikola ki bigaana niba nga tebitambudde bulungi okitegeera
okutegeera ekintu ekyo nga naawe show wagiraba si yali awo nti ekubyeko nnyo eboozi oludde ebintu omusajja byali bikoze ki bimusaze naye ate gwe n'osalawo okudda ku ki wali eri ku gundi ku kituuti n'otandika okwonoona bw'otyo erinnya lye kale n'amutegeeza nti yakola bubi nnyo nnyonyini ddala naye ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Chumi agambye nti Abitex ate tojja kumanyiraani Spice Diana ye n'amuyirawo kye bayita body sooka olaba omubiri gwe Chumi yakula bilanje Banyugu Banton ne mutandika okuvuma Spice ne muvuma Spice Abitex n'ovuma Spice Abitex mvuddeyo kulaga titulina figure era tusobola okulipresentinga osegera Abitex oli promoter ki amala n'omwaka nga totegese kivulu n'olyoka omanyira Spice ampa obugoye Spice ampa obutube obuliko n'entambula abasajja bonna ne bampita n'olyoka ovuma Spice n'olyoka gamba simanya Spice tana yadde akayimba gwe yayimba Regula gwe yayimbye Doctor Spice ayambye abaana bajje ku street ababoda abagulidde piki abaana abatalina buyambi abatadde mu videos ze n'omanyira Spice mumutegeka ku bivulu temwagala musasula Spice mumenye omutima Spice mwana wa buwala omutima gw'omukyala gumenyeka mangu nvuddeyo balaga nti nanga abatandise okunnumya muli bangi nnyo simanyi oba lwaki munnumya mugala ne munnumya bambi ne musukka nvuddeyo okubalaga figa yange ndi ntya wamma kiri kityeyo abambi abatalina babeezi tuli balungi lwakuba twebikkako engeri gye tuli Abaganda ate namwe abavuma Abaganda mususiza muli mu nsi yaffe mwe mutuvumira ensi yaffe tuleesa Abanyankole tuleesa Abakongo tuleesa Abafilipine tuleesa Abalugwala mwenna muli mu nsi yaffe mwe mutuvumira muddeeko ewammwe ensi zammwe ziriyo zonna zadobonkana zonna muli wano mutandise n'okutweyambulira nga mmwe bani abatweyambulira kiri ekisajja kyekyani kyeyambudde nange sikimanyi kyonna kirina amabina tegategerekeka galimu ebigondogondo galinga gawininwagi kagamba bani naye sitegera ki kigenda mu maaso wininwagi nalina ekivulu mwena mbakoowola njagala mubeeyo fire baby kuyimbiremu omukwano gwonna gumpisa nga mwinge guneeta ng'akatuyo konsa ndaba ku kimalayika guno omukwano gunjekya nga otikawa kiri kitya abakyala nga kakyanga oba otolabanga kabinako oluba okutama olaba bbanga kiri kitya abakyala balina ebitundu byekyama ebiringa ebyange ngaebitundu byekyama biringa nsi nga buli kimu okisangamu ne banna balina engeri gyonzuuminga ondabye ye CEO bwaguga wa kuno munange akyayanirizibwa mu bitiibwa ngamba omukulu Kayima yesa era nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Bruno K amwaniriza mu ngeri ya kikungu yaba big boys. So, Kayima, it's an amazing experience trying to World Salon. Salon never big boys of the big boys will never do. So katika one of the big boys tuna kalombolombo kafe bile ngeze kwanyiza ne chupa ya shampoo atera mageze ni mulabira the golden boy era ni mfunira gali chupa eri golden so akantu kwegamba buli ajja mu chupa ya champagne yaba big boy yaba big box wait ni mwa akantu kana Uganda Kayima, officially welcome to the Big Boys Club at the World Salon. Thank you very much. But the most important thing, weba bana yikunda bisabulungi. Tunulanga cha kulya mugenda kunduza. Tukoze ko bamita Amos Baba. Amos Baba, thank you so much. So that is so simsajja wa local. But so Kayima, you welcome. Abantu bagamba ko chi. Mbagamba banange Bobango nonya class. Waka chimanyikidwa kino tuli bantu ba class. Bobango nonya class, saluni eri very very classy. Eyaba abantu abakola mwedda. It's the World Salon when you can sanga. So atera maybe sometime kuba wano wensiba ndagala nye bitu byokwepepeta. So sivao. Era mujja kunsangawo. Kitegeera. Baite banyuka champagne. Mujje tunyeka champagne banange tweyagala obulamu bwa kiseera. Sibya abagagga bokka.
naawe osobola okitegeera. So the World Salon, thank you so much for this amazing experience. Team Zoliga. But Team Zoliga twesiga omuzigo China Association namwe mukkirizibwa mujje okitegeera. Naye era nsonyi bannabwaguga ab'ekitalo mumba omulamba mwena mwena mujje ku the World Salon ate tujja kubeera nga twebongako. Yes, yaba big boys. Naye naye wobanga oyagala kufuuka big boy ojja wano then tulaba nti mutambulira mayira sana. Nyumirwa kumazeeko emirembe n'abasibula edda. Banange, yesterday yabadde birthday ya Esther. Yes, Esther Mutesasira. Naye banange tukaddiye Esther abadde mwana muto wano jo. Lyabalamu wano nga mulaba. Naye kati ssaawa eno mukyala awedde emirimu. Anyways, yes, omukulu amanyiddwa nga Prince Official. Yes, what you have done agenda maaso okubanga ate agamba nti njagaliza baby girl wange amazaalibwa malungi. Omungambire nti munange mwagala bitenkanika. Omuneebalize nti yebale kunjagala munange. Yebale kwefako, yebale kwerabirira, yebale kulabika bulungi kwegamba ababadde nga muli eyo nga mwepikira omukyalo oyo mukimanye nti she is already taken era nga mubeereewo nga mukimanye nti neyamutwala naye nno muyimbe era nga nti Prince Official duka zambwa genda bugenzaawo mu comment section ampininzeewo kye bayita link ey'omukulu oyo genda kubanga ate olaba music gwakuba si wakuno awo nno we tulinenga byonna message ebadde y'amazaalibwa happy birthday baby girl just not baby boy hakwagala ebitenkanika. Bwetuddako ne yasuubiza okuba ng'ate atugumbula nnyina ye ate amutugumbula mwana tu n'afuna olubuto lwe ne lumugejjako ne lukula n'aluzaala n'ayita mu bino n'ebiri nga takatugumbudde takasudde muto yitakoze ekinaayola kumbe tamanyi nti ayolambwa kumuluma ntega mudda. Awo no ye bangi bamukyomedde era ng'omukyala Rebecca Jingo si musanyufu n'akamu n'akatono ddala. Omukyala amanyiddwa ng'omulongo babiri Sara si musanyufu n'akamu n'akatono ddala. Bangi si basanyufu nange siri musanyufu era nga mwana tu n'aba TikTok community ewe batyo bagenze maaso kubanga ate bagamba nti yali awangudde ne award naye katugimujjeko naye kambuze nga fala oyo yali awangudde award yaki. Banange tubeere bantu bakulu. Tulina abantu bangi ku mikutu gino migatta abantu abakola ebintu ebikyusa obulamu bw'abantu abanunula abantu ababeera ba motivational speakers aboogera obwogeza ebigambo obufumbo bw'abantu ne bukyuka abantu abaweddemu essuubi ne baddamu amaanyi ne mulemererwa okulonda abantu abo mu bifo nga bino okutwala za award ne mudda ku muntu avuma abantu omuntu afuga akunamira abantu ne mumuwa award ate gye mukoma okumuka okubulayikinga ebintu bye gye mukoma okumupika okumuwaala mwe gye mukoma okumulaga nti kyakola kirungi kituufu n'akibongera. Kakati gwe enkeera omwana wo ajja kugwa ku ssimu yo asangemu oyo ng'akola ebyo kweri kyova olaba generation yaffe yo yakwesabira. Anyways, kankuweka abamu kwabo abamwekyomedde ne award ne babeera ng'ate bagimwammula. Bange mutuge kubanga namuzaala mu Baganda embwezo. Jesus Christ. Mama w'omwabanga yali malaya n'alaya ku taatawo kitegeeza ebigere ebyatunda maama wo byebigere byennyini ebyakutunda ne bikuleeta mu Buganda n'ozaala mu musajja Omuganda. Okay? Nawe kennyini oba weetwalidde mu ttuluba ery'okubeera malaya nga bw'oyogeza maama wo baana mmwe abali ku byeyo. Lwaki mutyoboola Obuganda, lwaki mutyoboola kabaka waffe? Mwe mwevume tewali agenda kubanyega naye bwe muteekamu kabaka nedda mugenda kunsonyiwa leero siri musanyufu naye mutubuulire obwakabaka bwa Buganda bwabakola ki? Kabaka Nkwano Maseraavu bino bye bigambo byo bivudde mu kakiiko aka UG TikTok Talent Awards. Award yo tegenda kukuweebwa. Award yo tegenda kukuweebwa. Lwaki tegenda kukuweebwa? Lwansonga nti tukuwadde chance mu kusooka twakuwa yellow card ng'osibuse empisa ne tugamba munnange ye muntu waffe windo ziyiika ne tukuleka. Okitegeera bwe twamala okukuleka n'oyogera ebintu bingi nnyo n'ovuma buli omu ne tugaa tetujja kujja
kujjamu wadde nga gwe wejjeemu ne tukuleka. Omulundi ogwokubiri era osiiwusa empisa naye tetugenda kuwa awaadi ogikwata ogyewaaniremu olw'okuba ososola abantu ovuma abantu ate tolina na mutima gwetonda. Tubanga abakuwadde awaadi ey'okuvuma abantu. Okitegeera? Ofa okukwata awaadi tukuwe ngeri oli eno ososola okola bino mukwano tetugenda kupromotinga kintu ekyo. N'olwekyo awaadi yo tetugenda kugikuwa abantu bonna abalonda laavu mumase munansonyiwa. Ffe tukoze okusalawo kwaffe nga ttiimu. Awaadi mukwano togisaana era tegenda kuweebwa. Tujja kusala wani gwe tugenda ogiwa awaadi eyo naye nga ogikoleredde weebale nnyo, naye ate mukwano tetugenda kupromotinga kubeera nga kyokola ekyo tekirabise bulungi eri abantu. Twazze ne twogerako naawe n'olabika nga gwe omuntu nga tokisemba ng'ogamba tekisoboka. Maseraavu tasobola kwetonda. Of which nti ekintu kye wakoze teri akisemba si kirungi. Kitegeera? So nyimiridde wano ku mutimbagano ogwange Dichaga, kitegeera the village champion, nga nkugamba mukwano awaadi yo tegenda kukuweebwa. Kitegeera? Iye mase tosaana awaadi eno omuntu oyinza okuva eno abantu be bakulonda. Yes fine, abantu be bakulonda weebale nnyo kubanga bakulonda. Sikurise yo olunaku lwaliro abazaalibwa tulinawo baby girl amanyiddwa nga Mariam Nakabugo era nga mwagaliza amazaalibwa malungi emami amanyiddwa nga Leila Nalumansi agamba nti akwagala ebitenkanika munange ate nga ye mami amanyiddwa nga Namuli Jena. Ono abaana yazaala basatu bonna yabazaala mwezi gwe gumu ogwo gwe mwezi gwe twakubye emabega ogwa munane ennaku za njawulo naye nga munange kuliko Sekimuli Faizo, kuliko Nakimuli Sumaya, kuliko Nalubwa Mashirate. Bonna yabazaala omwezi gwe gumu era nga yabazamu ng'olw'ekirabo ky'abaana be munange ate nga munange abasabira birungi byerere na buwangazi. Tulinawo baby girl amanyiddwa nga Babirye ngono naye ali Saudi Arabia munange ajaguza amazaalibwa g'olunaku olwalero era nga nkwebaza okuba nga ate weekomera ku Fiji the news anchor. Awono tulinawo omuto amanyiddwa nga Babirye Bridget ngono amwagaliza amazaalibwa malungi simulala ye mami amanyiddwa nga Shadia Jingo agamba nti munange happy birthday darling daughter, akwagaliza birungi byerere kamama mama akwagala era nga ali eyo akutobera. Tulinawo mutabani amanyiddwa nga Serunkuma Shaukana era nga mwagaliza amazaalibwa malungi ye mami amanyiddwa nga Sumaya Juma yasangira naye ali mitala wa mayanja naye nga omutabani awoza kimu mami okomawo ddyo nzizeeko mami yangu ddeyo ozzeeko omwana akuze naye nga jjukira tata Kimbo yabagambye muzaale nga mwerekeramu baserebu abalina ssente abamu mubalaba ssente zibatonnyako butonya naye nga abaana balina kamu bubiri balina ensonga zaabwe bw'ate mwe abatalina ssente mwamuzaalanga obuki obumyu naye nga kyonna kyekiri ngera kubaga ate mbasibulira wano mbebaza okuba nga ate mutambule nange okuviira ddala gye tutalikidde ate kuumira mpeera kasigale nga abankuumidde abanjagalire asigala PJ subscribinga and tell a friend to tell a friend musule bulungi.